wa China muzukuru wa Gabunga Moses Wamala yakatwegattako programu SBB olwayo twagala okuba torch mu nsonga ez'enjawulo mu sabbiiti gye tukubye amabego bagye tufundikira nayo yennyini. Umbadde amawulire ag'ennaku mangi nnyo ag'okufa kwa Dr. Cyprian Zizito Lwanga yaziikiddwa olunaku olw'eggulo oba akawungezi k'eggulo, ag'okusererako omulangira Arnold Simbwa, n'ensonga endala enkulu ennyo abamu eyinza okuba ebadde covered oba yabikibwa amawulire gano ag'okufa kwa Dr. Cyprian Zizito Lwanga, ag'okulekulira okwa Supreme Mufti Sheikh Siriman Kasule Ndirangwa. Era mu studios nkyali ne Haj Muhammad Kizito ow'Emmambo we tugenda okubeera nga tumulungula ensonga ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga. Tetujja kwerabira ku nsonga ez'omusolo nazo proposals oba emisolo egisukira ddala mu 7 gavumenti gyeruubirira okuleetawo okulaba nga eyongeza ku musolo badde tax base ya financial year 2022 okulaba nga ebbulula economy y'eggwanga lyattu Uganda. Ne tutandike bwe tuti Haj, ensonga z'enzikiriza nkulu nnyo era zaze zimwe zidominatinze wiiki eri n'eno. Badde mu Easter, tuba tuyingira Easter, mwalimu ekkubo ly'omusaalaba, mwalimu ensonga eya Supreme Mufti Sheikh Siriman Kasule Ndirangwa okulekulira mu ngeri ekyaleeta n'ebibuuzo biyitirivu nnyo. Ndowooza tutandikire ku ky'okulekulira tubive bwe tuti mpola mpola. Okulekulira kwa Supreme Mufti Sheikh Siriman Kasule Ndirangwa, simanyi oba naawe amawulire gakuba enkyukwe oba byakwewuunyisa mwe bajjajja baffe oba bakadde baffe mwinenge gye mulamu ebyo tuloga nti obadde tukyewuunya na tukyewuunya. Ekigambo ky'okulekula kwa omukulu Kasule Ndirangwa kankyogerako nja kuvaako kahisitola katono ennyo. Ennyumba eyo ey'ekibuli ennyumba nkulu nnyo mu byafaayo by'eddiini y'Obusiraamu, ate era nkulu nnyo ne mu byafaayo by'obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Mu bimpimpi mu 1800 eyo wansi mu 1860 waliwo Kabaka Ssuuna yazaala omulangira Nuwambogo. Nuwambogo kitaawe bw'akisa omukono ye yali omulangira alindiridde okuli engoma y'obwakabaka bwa Buganda. Era bamubuuza ng'agoberedde nnyo eddiini kubanga kitaawe yasiraamuka, yasoma eddiini y'Obusiraamu naye yenyininyini n'emuyingira n'emubukala. Ne bamubuuza, ssebo kabaka tayiwa musaayi ku bwakabaka n'eddiini ogenda naki? Yakola decision ekyasinza okuba enzibu oba ebyewuunyo ne bye yagigamba bakyewuunya. N'abagamba nti obwakabaka mbutadde ngenze n'Obusiraamu. Ekintu ekyo si kyangu kubanga eyo office kwegyo emyaka yali nkulu nnyo ey'obwakabaka nga tolaba ogigeraageranya na ddiini yali ez'engenyi yali mukattu k'amaanyi mukaba wa Buganda. Religion versus era naga nti culture. obwakabaka mbulekedde muganda wange Muteesa n'akwata enkasi. Ne bajja nga batambula bwe batyo, yajja ddala mu mirembe gino gyonna yajja n'atuuka ne mu kitundu ky'okukola constitution y'eggwanga. Constitution baagikola, constitution neggwa bulungi. Constitution bweggwa ne baga naye constitution ewedde. Omulangira agamba ki ku constitution eyo? Baagimuyitiramu n'ambaga constitution ngiwulidde naye mulimu bye bitansanyusizza bibiriwa. Enkofiira yange eno sisanyukira kuyingira mu ofiisi kujjako enkofiira yange ya Busiraamu kubanga by that time balinanga enkofiira empanvu ez'omujunga baguyitanga mujunga. Kakati nga kyalinga kyatteeka okuyingira mu ofiisi ng'olina okugyamu ki enkofiira eyo. Nabaga ekintu ekyo tekinsanyusizza. Era we yajjawo okujja enkofiira y'Obusiraamu ku mutwe bwebanga esukkiridde empanvu zino nga bw'olaba kati bannabyabufuzi bambala, kimukakatako okugikwatayo kennyini n'agijja ku mutwe n'agiraga security officer nga teriimu kirimu n'agizzaako n'ayingira mu ofiisi ey'obwa president oba ey'obwakabaka ng'alina enkofiira ye ku mutwe kyava ku mulangira oyo. Ekyokubiri
kwe kusala ebisolo by'obusiraamu naga nti ekirala njagala ekisolo ekisalibwa ku linnya lya Mukama Katonda bisimillahi rrahmani rrahim ne bakiteeka mu constitution era ekiriwo gwe nga toli musiraamu nga neiba musiraamu olikikakatako okumuga nti owaayi Muganda nga tondegenda njagala gy'osalira akakoko kano njagala gy'osalira akakiko waba oba osala ekintu ekyo twayanga n'abantu abagenyi bajja tomanya ani anajja Muhammad yanajja obaze bidaayo so tagaanira yajananga n'akikola ki era ffenaffe nga tuli baana bato baatuyitanga tugenda tukola ki netusalanga enkoko ezo omusala nga batuwa olusingosingo oba ensi kyanga ki naye nga naye bujja n'otunulira zebidaayo n'asala enkoko ddala n'omukakasa ndi yagisaze n'omuwaabira bugumukka mu vi ndowooza yasibwanga emyaka 7 so ebyo ebintu bibiri byali binene nnyo omwami oyo nekitakoma n'azaala omulangira Kakungulu Kakungulu yali w'amaanyi nnyo era mu Bwakabaka era yakolagana nnyo Obwakabaka obunga bwa Buganda proposal yajjawo okukoga bawangusizza Ssaabasajja Muteesa myaka gya 5 nga Queen Andrew Cohen aleeta ekirowoozo balonde omulangira Kakungulu ali Obwakabaka naye yagamba nti kisoboka Obwakabaka bwa Buganda tebuliibwa bakabaka babiri Ssaabasajja mulamu gyali kakateebereza nti singa yalimu obunafunafu kuba kiri ekya Bwakabaka kyaganibwa kitaawe naye ng'enjuyi yali ki Obwakabaka okujja eno ku Muteesa bwasesetuka busesetuzi kuva kwani Kibuli olwaliro singa Nakibinge yaani ye Kabaka wa Buganda kati omulangira Kakungulu essaawa eyo sigali yeyagaliza chance yali edda ku ntebe yali agikoze eki yali agifunye naga nti taata ne byaliko etabikola ki tabimanyire office esuulwa naye yagikola ki yagireka kyova olaba nti ennyumba eyo si ntono mu bintu ebibiri kyakubiri obusiraamu mu ggwanga Uganda ekkundi ly'obusiraamu mu Uganda liri Kibuli teruli Kampala era enkaayana zino zonna zozolaba zaaliwo mu mirembe gya Amiini twaliwo Obukoto Nateete twalina Abasukuuli bano Jumanji Sala Saweziti Amiini abaga tusoma eddiini egi ffenna tugubira Katonda omu mwekuŋŋaanye mbasasudde wootiri White House e Kabaale njagala muveeyo n'ekintu eki n'omukulembeze omu Mwalimu Abdalazaki Matovu Kamulego yaliwo Bakasi Mulumba baaliwo n'abalala ndowooza ne Kakooza yali akyali muto kansuubire ne bayigira White House e Kabaale naye yadde baatuuka mu butakkanya baddakukotaye balina okukkiriziganya kubanga Pulezidenti Amin eri yali order yali abawadde nga balina kuvaayo naki na answer eyina omukakasa nti gye bakoze eki ne bagunjaawo kampuni Uganda Muslim Supreme Council. Uganda Muslim Supreme Council si kibiina nti kya busiraamu yali kampuni yali eyagattibwawo abaliwo ekiseera ekyo basobole okukkiriza Amiini nti bano bakoze eki ne bateekamu bye baali beeyagaliza mu kyo bateekamu myaka 75 ti omuntu anaabanga mufuti anaavaanko nga amaze kuweza myaka 75 egirimiti nejjukira baali myaka 3 n'omusobyo nga balaba nti emyaka girigwayo ddi liriba teriri busa Luwemba n'abayingira bamuzunza n'abagamba nti constitution egamba ki 75 era yabalemerako olumbe lwe lwamukola ki lwe lwamutwala kakati ekyo abamu bakimanyi nti Uganda Muslim Supreme Council it's a company limited nnyiniyo ye mufuti kakati ebintu bwe batagula okutuula abekyo bwe bataliko okulaba nti omusajja oli mufuti ebintu bigenda sometimes government emuteekamu n'amaanyi emubankinga ne bagamba tetujja kugenda mu kavuyo ne bateekawo Supreme Mufti ndowooza Kayongo yatandika okuba Supreme Mufti ekibuli n'abeerawo mungu n'amutwala Sheikh Kayongo nali mumanyi nnyo yakyalanga nnyo wakitanga emyaka gye7 Sheikh oyo n'afa Sheikh Kayongo bw'afa ne wajja Sheikh Ndiranga naye yaliko ku Supreme Council eyo Sheikh Ndiranga mumanyi ng'omuntu azaalibwa Ddegeya ng'oyise ekinoni
alina muganda we bamuyita Moses Mugenze, abamu ku bavubuka bali basinga okuba abagezi, yasuubulanga n'ettaka Black Soil ng'alitwala Isirayiri. Eriyo muganda bamuyita Musa omuto musingako katono mukwano gwange ate nga bafunyi. Naye mistake gye yakoze nga Sekanderangwa yalina okumanya nti wendi wewa Kibuli ne Supreme bagatte ebuliri tebagatta buliri. Wow, tusooke nkubuuza ekibuzo kino bwe yabadde alekulira yatutegeezezza nti mu bufunze yabadde akooye entalo zino mu mwaka we yajjira after okuva mu bulamu bw'ensi Mufti yaliko Kayongo ono yali taziraba. Entalo bwe zibanga yabadde azikooye lwaki yamala kufuna mmotoka kuva President Museveni alyoka alaba entalo yamaze kugwa mu katego kubanga ye President Museveni ye amanyi bwazanya games. Nagamba abantu nti ekitabo President Museveni kyasoma tewali akimanyi yadde title ne page quality tewali akolaki olupapula lwaliko tewali amanyi yensonga lwaki kitabo kyanjawulo yensonga lwaki olaba nti buli wantu wonna omukono gusobola oggwayo tewali yali asuubira nti Kayongo asobola okumeetinga president without the knowledge of this boss kubanga Kayongo eri abadde mukozi Muzaata eri yali mukozi era Muzaata akasozi ako kafiirwa omuntu ow'amaanyi ennyo kubanga yalina we yayimiriranga mu lutabaalo olubadde lubaga nti Muzaata wa tyemundu etunula wa Museveni takyusa webalina okutunula amukuba ng'alinga nga takuba president yakuba Jennifer Musisi wano ng'oyinza okugamba nti tebaliddamu nakukola ki n'akuba Kayihura ng'oyinza okugamba n'amuteeka ku ttaka talina bwe yatunulizangamu n'asigala ng'ayimiridde. Obusiraamu bwafiirwa ekintu kinene nnyo ekibuli so kati ono Sekanderangwa okulekula kwe yakulikodde kyemwebazaamu kimu obwetoowaze kuba yali badde asobola okwogera ebigambo ebibi yabadde amaze okufuna akazindaalo n'ayogera ebisingako obubi osanga naye era abiina naye kuteekateeka kwe yateekebwateekebwa kintu kikulu ekikulaga omuntu mu maka mwe yakola ki. Soke tulaba okulekulira kwe kutegeeza kinja kujja maaso wali eri the timing ngesigadde ennaku ntono nnyo Abayisiraamu tugende mu kisiibwe ekya Ramadan. Yabadde alina okulekulira either was forced kubanga yabadde takyasobola endagaano kuwajjira bw'oba olina kyogenda okukola olina otwebuuzaako teyeebuuza ku Kibuli ng'agenda okusinkagana ki n'emmotoka za paakingwa ku Afrikaana lwaki tezagenda Kibuli okitegeera kati kitegeeza nti olutabalo lwe yagendako nga ye lwaki luvudde mu maki mu bakama be naye nabo bayinza omuga nti omanyi nti olw'okusinzira embeera nebwe tetwagala nnyo okusajjula bintu genda okole ki olekulire obulungi naye bw'aba yalekulidde ng'ekintu ekyo bakimugambe bayasazeewo okulekulira yakikoze mu buntu bulamu n'obwetoowaze sijja kusika n'abakadde bange mugwa sijja kulwana ntalo kintu kikulu nnyo kubanga singa yabadde nga si mwetoowaze nnyo naye yabadde amaze okufuna chance esobola ate okuyuzaayuza Kibuli era kati singa emboozi twogera ki naye buli muntu yenna ayogera ku Sekanderangwa abulwako ekinene ennyo kyamutakulamu ntyo n'amuzanya akazannyo nga ayogera ebigambo bitakola ki yogedde ebigambo ebintu ebyekikulu naawe ne bwe oyagala nnyo okulaba nti tomwetaaga yakoze ensobi nnene nnyo obulwako bw'omwataakinga okumujolonga omutuusa kuba nti walidde kino walidde kino yakkiriza ensobi n'agikkiriza sijja kulwanagana bakama bange n'akikkiriza balebi bakama babe kituufu Kibuli eriko bannyiniyo ekyo tekyetaaga kukola ki kubuusabuusa ate Obusiraamu buli yeegalira mu Busiraamu amanye nti ennyumba y'Ekibuli nnene nnyo okubeera ku Busiraamu sigamba nti naye eri 100% naye nnene nnyo kubanga yeefiiriza office yali esinga obuki yali esinga obunene office y'Obwakabaka teviibwamu olw'eddiini kubanga osobola okubeera Omusiraamu ng'ate oli naye yagamba nti ntadde kino akaseera Haji ke kabadde akatuufu ako kennyini kayinza okuba tabakeego naye kati bakama be bagamba tambula wamala oli mu studio eno naye singa wabeerawo ekintu kyoba okuze behind your bosses ne bagamba tuba tukusaba sirowooza nti oba okyalina time yonna yonna eyinza okugamba nti akaseera sikeeko bayinza okugamba enkya ku bakya ne bagamba nti omusirikale ku geeti wali wama takola ki okanagamba naleseeyo laptop ne baga ti yagirese sayidi ki atulagire tugikole ki tugimuleete kakati timing eyinza obutaba ntuufu
naye bakukwatidde weewo ekituufu kyajjidde kiyinza okuba nga kikyamu obudde si bulungi naye omuyaga we gwamusanze era obwo gwamufuuyidde. Statement ya jjajja waffe omulangira Kasimu Nakibinge olwaleero Abdul n'agamba nti mwewala obunnanfuusi mu kaseera kano statement ye etegeeza ki? Kati statement eyo era ne bw'aba gitunuuliza ndirango ekyamukwata wajjira ku ki oba waliko ku supreme ffe ekyaffe kubanga toyinza kulwala supreme mufti nga tomanyi memorandum of understanding between you ne bakamaabo. Yes. Ekyo tekisoboka na agenda yammwe oba ogimanyi. Kibuli twamuta for sure Kibuli nange I mean supreme si musanyufu neseka mubajje kubanga ebyobugagga byaliwo byali biyitirivu nnyo. Twalina ekyuma ky'amaliba, amasomero wegali, emizikiti gwa William Street, twalina amafaamu, tulina siko ya mayiro z'ettaka eyewa, ebintu biyitirivu nnyo. Okitegedde kakati yabitunda era mu kubitunda nali musanyufu nnyo nga bawabidde mubajje naye ngenda okuwulira nga omusango tukoze eki gutumezze. Nimpuliriza bulungi lwaki gutumezze. Gwatumegga olw'ensonga nti kampuni gyakulembera ya Uganda Supreme Council yennyiniyo ebintu yabitunda, twawa bakutunda bintu naye nga yabitunda ebintu bye mu butuufu era tebalira musiraamu anyigira mubajje yatunda ebintu bye mu buki. Ekintu ekiziremu haji mu kaseera kano ke tulimu tebera omusiraamu yenna anyigira mubajje tomunyigira nti yatunda ebintu mu butuufu bw'okubitunda kubanga kampuni gyakulira emukkiriza okutunda ebintu nekyanaku obutabeeramu buntu bulamu okuba nti yatunda ebintu by'obusiraamu naye nga kampuni kubanga omusango gukkirizibwa nti mubajje alina obuyinza ne bwe yali badde Kayongo nga yabituuze yalina obuyinza ne bwe yali badde Owekibuli nga ye mufuti wa Uganda era naye yalina obuyinza okukola ki kubanga eri kampuni limited si kibiina kyaffe nti kya busiraamu kiri awo kya bwannannyini mufuti akituddeko yennyini kyo kyova olaba nti n'olwaleero ebikolebwa Ekibuli bikolebwa nga bikola ki kubanga bannannyinimu batuddemu. Omuntu ayinza okwebuzira bannyo baziba byogera nti gavumenti erwana nnyo okuyingirira enzikiriza ezimu obusiraamu buno ndoze bubadde obumu ku abo bwekyasanzemu obuzibu. Terina nnyo obuzibu ayinza busanga obusiraamu kale yinza obusiŋŋaanamu naye omulya mmere ye mulya mmere. Omulya mmere akulaga ekifaananyi kirala akulaga kirala talina bw'atayingiridde era kyova olaba ajja n'akugamba President Museveni bannaddiini mugende musomese eki eddiini temuyingira byabufuzi kubanga asigama nti abatandise leero balaba mu kirala mugumu ng'ajja obuzi eddiini y'obukatuliki yakola ebikintu kinene nnyo nkubeezaawo NRA nga mwe muli kalidinaali nono yennyini eyafudde ng'akyali mwana muto yali akwata ensawo ya kalidinaali Nsubuga buli kyama kyonna ekyakola ki ne pulezidenti yakakasa nti yonna mulaba ki bategeeza yalina sympathizer. Olusuku okwalibwanga emmere lwemmanyi obulungi olw'e Nairobi lusangibwa eyo Singo wali wa kalidinaali emmere ffe twagiryanga. Omukulu oyo yakimangayo emmere gye yaleetanga bakati eyamba bagitanga benzi eyo yabeerako mu benzi eyo bagiyita benzi Uganda Eyenkya balina ekigambo ekyabeerangako ku benzi eyo loole yakimanga emmere yewaffe Singo. So ono pulezidenti kyogamba nti bw'aba agamba nti muve mu byobufuzi tageesinga kibaamukolera akikola ki n'obuzito bwabwe abukola ki abumanyi singa baba bayingiridde ki bayingiridde ensonga eyo. Kakati pulezidenti tayinza kukkiriza institution zisobole kubeerawo kubanga ayagala entebe institution zo bezineekwata bannaddiini bano ne bagenda beekwata abasiraamu Kibuli Supreme Council Namirembe Lubaga balokole tabwe emaze okujja voice ye ne bagigatta eddoboozi eryo akifiiringa era ayinza n'okufiirwa obukulembeze kubanga abantu abalina abagoberezi baki naye kati ekyolwala eki omukisa gwalina Kibuli ali yekka Namirembe ali yekka abakatoliki bali bokka
tulira atabakyasinga okuba kadde abengoberezi abamu kubalina engoberezi ennene ennyo abalokole nabo bali bokka okitegeera kakati naafunamu chance nti okulwana kwammwe so kweyawulayawulamu kumukolera kumuyamba nnyo kumuyambira ddala kubanga baali badde batwale muteesa ekintu ate enkya bwe mugenda mu state house tosuubira ngo supreme mufti tiyajja kugenda mu state house ajjeyo emmotoka ngaani era niyamusabira appointment era niyamukulembera emmotoka yali azitwalira ani nga gyalino zitwala ekibu tebakola ki tebamanyi yali badde abagabadde mmanyi nti okusinziira ku memorial gye twasayininga n'entambula gimutambuzaamu wano ebintu gavumenti eri erina ebintu ebitukola ki ebituyamba nze wa supreme mbukoze eki mbotadde nkira ne bamulingira mu state house ng'asaba emmotoka ze ng'ateeseewo sako ye oba enigiye mwatambulira naye nga tugenze nga supreme kubanga olukiiko olututeeka okubanga lwali ndowooza lwakyama nnyo bannamawulire mwali badde mu lufulumiza nnyo kubanga singa supreme mufti yalabikako neggandula mu state house kuba tayinza kujabuzira motoka zonna nga teri baasa yakkaki nayo yavaayo nayo naye ekyomukisa nti ayinza okuba nga bamusiniikingayo pamukukusa mu nkukusa esinga okuba ey'omulembe mwe ne mutamulaba bakali lugambo kuba tetwalabye ku bifaananyi tetwalabye ku bifaananyi bye nti ono omusajja alabiddwako kubanga akugaba mawulire okusanga mubajje mu state house si mawulire naye ate okusanga muzaata mu state house okusanga nga badde akukuta bukukusi gaba mawulire makulu nnyo kasooka tukole ku nsimbi haja ekibuuzo mu kaseera kano twebuuza nnyo the timing why now akaseera kano oyinza okwebuuza kiki omukulu kyabanoonya essaawa eno ebibuuzo bingi nnyo nebyenzikiriza tolowooza nti omulama guno nguleese lwakukola ki njagala otuula owulirize nnyo enzikiriza lwaki edominatinze nnyo mu sabbiiti eno ate era over the years enzikiriza eno oba religion oba eddiini ddala kituufu mpagi luwaga wesebiri kekomewo oluvannyuma lw'obulango buno ekirungi ky'obusiraamu ekisiibo kisonyiwo era mu kisiibo abasinga obulungi twesonyiwa entalo zetubadde nazo ezaako nnyo okulaba nti tusonyiwagana kubanga ekyo kintu kinene nnyo mu busiraamu nti omuntu atalisonyiwa munne naye tagenda kukola ki tayinza kusonyiyibwa naye kati ng'ekyo omulangira okuteekako feesi ekyo kimunenyeza ngaako obuntu kayinza okujja neyeewuunya n'agamba naye noono kuba mulimu ekintu emyaka girina nga bwogitunuulira nina ekintu kyenkola ne bakinteekerako ne baga nti naawe naye kakati gwe nga tukoze ekintu kyekimu gwena bwe bakuyisaawo olw'emyaka ne baga nti myaka nti ogiraba mwana naye kati waliwo ekintu kati nga musajja yasoma obusiraamu okubeera supreme mufti obumanyi abadde abumanyi tosobola kubeera kibuli oba ku supreme council n'okulembera abantu nga toli mumanyi tewaliwo kiyinza ne bwoba oyimidde emimbali buli kyoyogera kyonna kiba kyabumanyi kakati bw'aba yakoze ensobi ng'eyo omulangira n'ayogera ekigambo ng'ekyo tayinza butakola ki naye muntu ajja kwekuba mu mutima amanyi nti ak'obuntu ka buntu teri atasobya mufuti yakoze ensobi era oyo amute balina omuntu anadda mu bigere omulala anatambuza ki kubanga bo sigamba nti bakyawa President Museveni ng'omuntu naye bwe wabeerawo okudobangana okubeerawo mu mbeera tebayinza kukola ki kuzanyiramu kubanga bino ebintu byonna byonna ebiri mu ggwanga ng'ogyeko obusiraamu bintu byonna byonna bya Uganda naye mu Uganda muno mulimu amawanga agakola ki agakata kibayita Uganda mu gyenkaaga Uganda etandika kubeerawo 62 mu constitution etandika okwefuga ndi Uganda naye nga bifo teyakola ki ekibuuzo kino kikulu haji we tuba tujjukira omugenzi kati Sheikh Nuhu Muzata batte ddala kituufu wakyabula waliwo gap ogifiiringa nti ddala kituufu eddoboozi teririiwo ekyo kyo kikulu nnyo omanyi ajja waneeno alina kubeera na kaliba ki characters ki character kintu kikulu nnyo courage y'omuntu kintu kikulu nnyo omuntu okujja okuyimirira ku magulu g'abiri abamu gabassa n'obbassa abamu amanya n'ekituufu n'agaana okukyogera n'akisiikira ekintu kino bwe naakivaamu tekinviiremu ki yinza okunviiramu obuzibu lumumulaba obulamu bwensi yabuvaamu naye nga yali asobola okusirika n'abeerawo naye yagasijja kusirikira ki kakati ye n'omuzaata okumufuna omuzzaawo si mwangu
si mwangu nga bwe nkubula nti abantu mbamanyi kibuli abasiraamu abaliwo mbamanyi twasobola okwogera ebigambo ng'asobola obyogera naye okwogera ekigambo n'akwata omuzindalo n'akutunuuliza omuntu abantu batiitiizi ate ne gavumenti terwanyizika kubanga ye muzaata bwabazitakugaa nti bweyajjanga nti azze kulwana kutuba bagimuwanga bwe ne bagaa nti muzaata nti tereza emimiro enkya tulumba namba emu nga naye yemanyi nti talwana lutalo n'ataluggusa era najja nga kyagiridde ne lugguka kakati awo gaapu weeri naye ku supreme mufti gaapu tejja kubula abamanyi we baali bajja kubeera kubanga supreme mufti abaddewo nga yebosi wa muzaata naye nga tayinza kwogera muzaata byakolaki abadde amuwa buwire amugaa kakati twale kino tetuli bamativu ku kino obusiraamu buno bulinyiriddwa ebbanga ddene abasajja baffe babakubye nnyo amasasi ono abyogerako n'akomaawo buli kaseera emisango egijja basiraamu obusiraamu temutuwadde bifo ngera ajja n'akikola ki n'akibeerako so ye supreme mufti ajja kufunikira ajja kubaawo kubanga bumanyi abamanyi bayitirivu nnyo